Alright, olwokusatu luno ulukuyisiza lutya era nako kawedha kakedde kalibwe katyo naye katusuubire Mukama akukoze bulungi alukeseza olunaku olwaleero tumwe ekitiibwa. Bana enkwaniza nnyo ku program Mwasuze Mutya. My name is Stella Nante. Olunaku olwaleero ndine omusumba Mayambala era nga tugenda kuba tukwata ku obufumbo. Yes. Tesina bufumbo bwokka, obulamu obwa bulijjo bubadde affected n'enkyukakyuka. Enkyukakyuka eno twali twerumalumamu wali nga program tennatandika naye enkyukakyuka yo eri mu bintu bingi, tekinologiya, obulamu, parenting, marriage, family, byonna birimu enkyukakyuka. Naye institution ya marriage yo tulina ogikwata mpola mpola kubanga yegenda okuzaala ate abaana abamama ne taata, abakulembeze abenca, bannababufuzi abenca, banaddiini abenca. So that's why tuleese omuntu ono y'omutuufu okubanga okwogera ku nsonga eno. Ndi naye paka ssaawa 4 ez'okumakya. Nze Stella Nante, Mwasuze Mutya. Okay, nzinamu okukwaniriza tugenda mu kitundu kyaffe ekisooka. Bw'obanga olina ekibuuzo oba endowooza yo osoogiweza ku 0781277701 and then tubuulire goberera era nga tugenda kubanga tuyigira wamu. Tulina omusumba Mayambala katubiyitemu ebintu bino eby'obufumbo. Musumba ate munabya bizinesi ate era taata na musajja mufumbo. So y'omuntu omutuufu okwogera ku zino ensonga. Gwali emunange bw'obanga tokitegeera bulungi nnyo marriage, before you get into marriage obanga tonayingira bufumbo nga tonafuuka mugole wabeerawo ebintu emikolo egikolebwako nga gwe weetegese bulungi nnyo kyogendamu okitegeera bulungi, oba it is just excitement, it is just muzadde wange agambye njaga ngende nfumbirwe kangende nfumbirwe, oba bakwano bange bonna bafumbo naye kangende nfumbirwe, naye nga twetaaga ne tutegeera emisingi gino egy'obufumbo ginywedde bulungi nnyo, bitegedde byogenda ye munno mutegedde bulungi oba nedda. Musumba, yes. Mukama yebazibwe. Amina. Muli mutya? Yes. Mwasuze bulungi? Twasuzeeyo. Koze nubagita Mwasuze Mutya? Mwasuze Mutya. Mwasuze Mutya basebo ne banyawo. Yes. Yes. Tusabira just seconds 3 zokka. Yes. Tutandike n'essaala then tutangene maaso. Mukama Katonda omulungi tukwebaza kubanga oli Katonda mwesigwa. Tukwebaza olw'abatuwuliriza, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde wano. Tusabye ebigambo bye tunaayogera olwaleero bireme kubeera just birungi eri abantu bano, naye bibeere bikozi by'amaanyi ate bikola enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amen. Amiina. Toyanzeege. Yes. Ani akulondedde ekkooti egumidde bwetu kakala kasufu? Are you sure? Yes, onyumidde ku set, I'm telling you. Waliwo ennaku ezo omuntu yaŋŋamba yalina ekirowoozo mbu ye bwe yali akula ewaabwe baamugamba nti abasajja tebabalondoola. Omanyi kyategeeza? Nti engoye z'omusajja tozikwatamu, ensawo y'omusajja togikwatamu. Naye bwe yali ayogera ne mugati ti wange byanjawulo. Thank you. Nze by the way simanya kye nnaayambala. Yes. Thank God for that. Mwana w'abandi. Yes. Omwana w'abandi amanyinoga nti eyo tojambala. Yeah. To that extent ndowooza nze nafuna omukisa. Nze munange bwe nzuukuka nga ngenda okunaaba ng'engoye bazitadda. Kakati nga engatto ziri wano, kati gokole kati sokisi ziri wano, kati nga caayi ali wano, kati nga nze munywa. Katonda ate asekera bisekere bisesa nnyo biri awo kati gobikole kati nze nga munywa caayi and I leave home. Yes. nga nze nsinga. Yes. Actually nze omwana wattu andowooze sampuliza nti nze nsinga era teri musajja nsinga. That's powerful. So buli muntu yandisaanye n'ayogera ku bufumbo bwe bwatyo, like with pride and you know, teri ansinga really because kati nze nkedde bugambye nti nnyumye nze badde simanyi naye yalabye naga nti leero bw'oba ogenda. Actually mbaddeyo n'engatto yange gye njagala okwambala
nagamba eyo tegendera ku byogenda kukola. Yeah, this one. Oh, and Mayambala tukola musiza. And I thought kale katonda jali. Oh my goodness. Katonda jali. Oh, mukama tumwe ekitiibwa. So bwe bubadde bwe bute kumacha. And that's how I am. Yenkugambe kikati ombuuziza ngeri yalonze engoye yoyo. Kale ne salo tusabidde weewaawo. Twegayagayamu wali nga program tennatandika ne twogera ku omugole omukyala n'omugole omusajja. Weewaawo waliwo external factors ezibeetoolodde bano bagenda okufumbirwa oba nga bamaze okufumbirwa. So tutunuulire ebintu ebyo ebibazimba lwaki babayita abagole okweteekateeka kuba kutya. Ndoza kanjogere ebyange biyinza okukola amakulu ebyabalala nziza okuba abimanya ate ndimale njogere of course oba bwe byandibadde. Nze bwe nalaba omwana omuwala nze mukyala wange a little way younger than me oba kyeva binnyumira because abaganda baagera olugero awo lugamba nti kaweereege ng'eddya ly'obukulu. Kakati oluganda lugamba nti mugenze ku ŋŋuumi mugenze kusikangana bitogi. Oyinza okukirowooza nti abantu waayiro buli omu agamba nti nze ndi muntu mukulu. Ogamba otya omuntu omukulu? Kati abaganda baali baalaba dda ti omuntu bwe yeewulira ennyo obukulu ayinza obutasobola kutambula na muntu mulala kuba agenda abuyogera. Kati nze mu ngeri eyo nempona munnange nabona nesifuna gwe tugenda kwereega naye mu bukulu. Kati nze omuntu gwe nina muto ddala. Naye bwe namufuna waliyo ebintu ebyali biteeka okugenda mu maaso. Twali twogeraganya nga ndabika nga asoobamu naŋŋamba nti naye nze olaba ebigenda okubaawo byonna ogenda kumpasa mbaga. Bw'oba mu bulamu bwange oyagala olina kyoyogera ogenda kumpasa mbaga. Nenga nti ono nga naaluleeta. Ng'ono amanyi kyayagala. Nali nkyali mu biri ebyaffe ebyedda nasooka kulaba nga aluleeta. Nati nga naaluleeta. Nanga nti ate tebinnaggwayo. Nina ebintu ebyo nze ebindi ku mwoyo. Naga nti ogenda kunkuba embaga. Eyaddala togenda kunsenda kuntwalawo. Ekyaddako naŋŋamba nti ate ogenda kuntwala mu kifo yalina akafo ke kaali kakyali kapya mu hoteeri yamanyi njagala ngendeko mu honeymoon mu hoteeri etegerekeka. Nanga bigenda ng'ebigende bikaluba. Naga nti ate bwe tunaavaamu nze sirinnyanga ku nnyonyi njagala ontwaleko ebweru honeymoon nga bwe yeeyongera. Omutunuulira nempulira nga atandise okubiremesa. Nanga ekyokusatu kubulire Mayambala nti nze njagala nnyo kalina. Tugenda tukanyiza nti nze olinzimbira kalina si kati naye kigende nga tutegeeraganye nze ebirooto byange okuva nga ndi mwana muto saasulako mu kalina nensaba Katonda omusajja anteekeko mu kalina. Noga ekyokutaano noga ekyo bwe kiba kinene nga kiri manya olemesa bulemesa. Naga nti nze njagala ovuga ku Mercedes Benz. Kakati ebyo naga biweddeyo. Kati nempulira ng'ebyewaffe ebyagala okunnenya ku mutwe ntabuke. Abantu mubola baabo their problems ziri agamba ovaako kati oviirako ki olya emmotoka mu kibuga teziriimu zikalina teziriiwo kaba zirimu are they very special. Kati mangu aga ate nempulirayo obuvumu kati ndi musajja nga ku challenge nze musajja. By the way abasajja mubiri basajja anyway. Nze ennaku zino ngamba abasajja totawaana na muntu oyo temukayana. Kati ukayana otya n'omukazi bakusanga batyanga okayana n'omukazi mukayana ki mulwana mutya n'omukazi oyomba otya n'omukazi. Kati nze ayogedde ebintu 5 byangerigeri naye ngenda okuwulira nga ekintu kiŋŋamba mugambe nti it's okay.
era nenkaddamu ng'omusajja kubanga nebbeeyi njewulira sigambye ne sente nzeewulira naye ebbeeyi njewulira ate naye bamugambye nti gwogenda okufumbira bamuyita Mayambala bw'abuuzizza kuboneka ni Mayambala kigwogamba kyonaabeera ku TV kakati nange ngenda okugjayo amaanyi ag'omu buto gonna ngenze nzikiriza naye nange muwadde ekigambo kati njagala okukutegeeza how did we begin aŋambye ebimuli ku mwoyo abantu bano balina ekizibu bantu mmwe muli bannanfuusi ebyakuli ku mwoyo lwaki tewabibulira omuntu ono n'abitegeera oba binaasoboka oba tebiisoboke obunnanfuusi obwo tebuggwa mwana wa nnyabo obunanfuusi obutayogera nina kyenjagala nina kyempulira oba waliwo ekinkoseza sikigambye maze kutuuka eno nenkitegeera nti oyinza okuba one way or the other oyina akazeeko naye gwe tokeewulira kyogamba owulira bwoba owunya enkwawa kujjako ng'oyagala nnyo okukiteekako omutima abantu munnange oli bwemuba temwatuuka ku ddaala eryo lyogera bya nsonga era munange bakukutira eyo waliwo yaŋŋamba n'omala okyogera waliwo yeepanga n'agamba mukazi we naye nze nebyowunya sibitegeera n'akyogera bamuloopye buli wantu yaŋŋamba mpunya oyo yaŋŋamba mpunya naye kagamba mpunya ate ayinza okuba yali awunya naye emisingi gyabwe nga bakisimba teboogera ku bya nsonga nti n'okutuuka okwogera ku kintu bwe kityo n'okireeta omuntu n'akireceiving with love and respect because n'omuntu akyogera naye alina okuteekamu naye bwe tuba twakisimba bwe tutyo gundi nze ngenze kweyambulira gwe kyotegeeza watuuka okuneeyambulira nga tolina kyokyakweka. What is this gimmick? Ono katemba kikaaki ne mutuuka ewala naye nga toyina byokyakukusa ebyandibadde ate bisooka before ate nga bye bitono ennyo kakati byokukusa bigamba nti omanyi nti simanyi naye oba kino ekizigo kyenviri ekipya kyennafunye ogambye otya ndipulira foul smell oba kiki naye bwe netegereza bw'osembedde wano mpulidde ng'enviirizo kati waliwo abantu baatabuka nereero tebaddangamu because yagamba mpunya yagamba mmunyira bulala ate bw'oba ompunyira bulungi ngamba ntya ompunyidde bulungi ate bw'oba ompunyidde bubi olwo nenkukuta because abantu tebaggulawo era nze oli eyaŋŋamba ebintu bye namala kulowooza ng'omusajja neŋŋamba nti okay, I think I've gotten to the bone of this. There is a girl in every woman. Kati nze natuuka ku kagaalo akaagala okgenda mu kalina waggulu kati kabeere ku kanope kalengere ate ko kambulirawo ne bekaali kakula ko kajja keegomba kalina kati munnange every man should get to the girl in that woman. Kubanga the question would be how? Okay, kubanga buli mukazi kakula atya kakolerewa kafaanana atya alimu akawala kyova olaba kakaaba okabanga omwana omuto excuse us gwe tomanyi nti oyo muto munda mulimu akawala kootamanyi kakati nze akawala kaavaayo nenfuna omukisa nange nendeeta buli mu musajja mulimu king in every man era kanjogere kino nga sinnagenda wala omusajja bw'akulema okufuula kabaka naddala mu kitanda kyava akuboggolera nga waliwo abantu to prove kyotaategedde in private. Abasajja ekiba lwaki omuboggolera mu bantu to prove a point over what? Kubanga kitegeeza nti ayina gy'atali kabaka kati ayagala kukakasa bwakabaka nga waliwo n'abantu bw'aba tasobola kukitegeera kimukakasa nga muli babiri kati kakikulage nga waliwo n'abantu kiteeka okutegeerekeka
omusajja era abakazi kambabulire kiteekwa otegeerekeka nti omusajja kabaka kati gwomanyi bwokihandlinga simanyi bwogenda kikola oba omunyweza n'omutegeeza oba okimubuulira mu matu n'akiwulira oba omuwanika waggulu n'amanya nti kati ali mu bbanga oba omunyweza n'amanya nti tewali kiyinza mumusuula ku ttaka oba okimukakasa ng'agenda okukola. My king has gone to war. I'm praying that everything bows down to you. Buli kintu kikufukamira kikuvunnamire kigondere ye kiki ekiyinza okuyimirira ku musajja wange gwe kati abo tebaba boggolera era tukusaasira nnyo bakuboggolera tukusaasira nnyo bakucunga naye twagala kugamba something is not right. Oyo guy si kabaka ate kabaka bw'ategeera nti kabaka tomusanga ng'akola ebyo. Nze waliwo omulangira omu gwe mmanya atambula nnyo ne kabaka wa Buganda kubanga mbeera ku lusegere kumpi awo omulangira oli bamuyigiriza kati alina emyaka obanga 9 oba 10 oba 11 awo naye owulira kale ne bw'aba alinnyo omuwulira kati omulangira wuyo babasituka tazanya babeera ku mikolo alina ne munne alina gwatambula wali n'omuwala n'omulala kati babeera nga basatu naye tulinza kumulaba ng'azannya ng'abaana beewange abange bo sibalangira bo bazanye emizannyo bayiwe ne soda babiyiwe kubanga bo abaana ba bulijjo bakola ebyo naye owo akola atya ate abantu bonna omusajja oyo bamutawaanye abantu bonna omusajja oyo bamunyooma banaye gye tukolera essente batuyisaamu n'empi batuyita n'amannya agatategeerekeka mbwagwe jangu wano kati ebyo byonna byonna abigumira abigumira ene wabweru naye wadde mpaka bwana agenda mu bwakabaka ali mu bwakabaka wache tuwummulamu. My friend, let us just take a break. When we come back to continue ne omulamwa guno kubanga mukulu nnyo biki bye wakayigamu mu ka segment kafa kasoose kale katumulemu katono nnyo tukomawo. Alright, kulikayo nnyo mukuwummulako okwo bwe tuwummulidde wali tubadde tutunuulidde ebintu omukyala byakola byayogera engeri gyayisaamu omwami we kwegamba n'awuliranga ye kabaka naye nga mukulira nti ye kabaka omwami ono akikkiriza, does he accept it oba naye waliwo external factors ezimu affecting okwekkiririzaamu that confidence that I am the man of the house oba waliwo byetwetaka okutereezaamu oba byetwetaka okutereezaamu nammwe ng'abaami. Okay, nze nkugambye nti omulangira maliza nga nkubuulira omulangira oli confidence gy'alina takyagwa mu bikopo abantu they are not just confident. Omukyalo oyo omulaba alina ebizibu bingi naye ebikulu bitono. Ekisooka omukyala obongo side zombi zikola. That's what science says. Okay. The two sides of her brains work. Ate Katonda yakola omusajja nga side emu ey'obwongo yeekola. Actually muteeka otukwata obulungi tukoze na nnyo okubanga tulinga bwe tuli. Kakati omukyalo oyo gw'olaba manya nti alina ebigambo bingi gwe muwulirize ne bw'oba tobitwala. Actually listening abakazi tebaba bakola olugambo ogamba balujja ku ki wamaka nkubuulire gwampuliriza kubanga gwe tomuwuliriza. Actually nze omwana wato amanyi okuŋŋamba nti kozi nakugambye ki ekisooka namugamba nti sooka omaleyo naye amaanyi g'omusajja yenna ategeerekeka nga wansa kusooka awuliriza. Ate ekyokubiri abasajja bazannyi ba firimu okulembeze si kintu kyangu. Batugambye nti omusajja gwe mutwe gw'amaka obukulembeze obuyita bwangu. Waliwo olwolaba ekintu lekerawo okwogera buli kintu. Omusajja omu nali mu America yali comedian n'agamba nti yagenda okugamba kitaawe ebifa mu maka ge namugamba yakola bwati namubuuza obiraba otya nagamba awo nga mbiraba ate ne mugamba n'atabiwulira namugamba nti bw'oba oyagala essanyu lekerawo okulaba buli kintu. If you want to be happy naawe nkugamba musajja gwe bano abantu bakola ebintu ebimu tobiraba. In other words oyina capacity omusajja nga musajja ayina capacity omukazi okola ekintu n'otakiraba.
neweefuula atakiraba oba train your brain okulaba ebitalina makulu okukitunuulira kirala n'okukiraba kirala. You can look at it but you're not seeing it. Olwo osobola omukazi. That's why tetujja kusanga nga olwana n'omukazi ekyokubiri gwe muleka amaleyo. Nagambye beera muzannyi wa firimu mulungi. Smile even when you don't mean it. That's powerful. Yes. Ate kkiriza nnyo. Bwanu bwange omu yaŋŋamba twali mu session weti ya marriage. Nanga nti olaba abakazi abo bakayanira ne batategeera. Yes. Bali ku kisaawe kya nnyonyi. Naye omanyi omukyala ennyonyi bwebekka n'agamba mwami we nti olaba ennyonyi eyo nti Ethiopian Airlines. Nga Kenya Airlines yeegwa yagaa nti twatandika okikayanira mpaka lwetwavanga ne ku ekyo simanyi ogamba sitegeera kyoganza sitegeera nti eyo ennyonyi eyo ngimanyi n'akabonero katono yatandika nagali tukayanira ki. I know. Ennyonyi ya Kenya egwa nti ennyonyi ya Kenya egwa. Ekyokulala beera nnyo mu mboozi ze ezitalina makulu naawe onyumirwe. You have an entertainer. I don't know. Whatever you're saying is how to handle a woman. Women are dramatic. Women are emotional. Women tuli bitonde interesting. Batabangufu yekigambo kyoba otegeera omukazi mutabangufu because necha ye yokka akira ku machanga ina mood swing. Mutabangufu n'omubuuza ye kati kiki ekigenda maza nange simanyi. Kakati bw'obanga nnyini wakyo tamanyi kyakaabira kati gwe nawe kikayanya kati gwe kikukayanya ebyo byokaba bimmalako emirembe. Excuse us, funa naawe emirembe. Gwe manya nti waleeta omuntu asobola n'okukaaba. Waliwo positemu abalayi baffe bajja kunjulira. Waliwo positemu gye baateeka ku X ng'omukyalo omu abuuza abaami mutubuulireko ku bintu ebi affecting your marriage nti oba lwaki tonyumirwa bufumbo bwo, or maybe that advice can help single people out there who are planning to get married. Abasajja ne bayiwa messages nnyingi nnyo. Omusajja omu n'agamba nze ntuula eddakiika 2 mu mmotoka nga nkomyewo ewaka mu parking eddakiika 2 nga sinayingira mu nnyumba. Maybe sometimes obuntu buba butonotono nga naawe oganye okutegeera omuntu gw'oli naye gwewewe emirembe. At the end of that day just omusajja nga gwewewe emirembe. Ekisooka beera kabaka. Bakabaka bayita ku trivial things. But atobeera nnyo cheap. Petty. Don't be petty. You pick on this, you pick on that, you pick on the other. Weeronda buli kimu omukyalo. Nze mukwano gwange omu yaŋŋamba nti bwe baba batambula mu mmotoka yaabwe omukyala atagala mu mboozi. Kakati agenda n'amugamba nti kakati oyo kati atuyiseeko emisinde alagawa mb'ono yafuna ansa zonna oyo alabika bafiiriddwa. Namugamba nti agenda okulaba nga waliwo asala mukazi oyo bwasala alabika bayombye ne mwami we ye ansa zonna zirina aga nti nze nategeka ansa zonna ono alina ebibuuzo alina ebiboozi alina emitawaana kati ye yamwetegekera dda. Because if you want to be happy, happiness genda nayo. Ekyo kiri wrong. Era ndowooza yebimu ku bitutawaanya. Nze nakugambye omuntu nagenda mmutegedde naye nange nina kye namugamba kye sinnabagamba. Nemugamba nti ebyo condition gye nkuwa eri egi mbuulira buli kintu ekikukwatako kuba sigenda kuwulira lugambo. Nasooka mbuuza wali okiwuliddewa? Wali owulidde ye lwaki oyagala my past? Nimugamba nti nze kyenjagala anti nange aleese ekizibu nange nendeeta ekinene. Netumala weeks 2 tetwogera. Nemmala omwezi nze nga ninga azizaako n'ebigere emabega ate nina nekiri byansabye ansabye ebintu ebinene mba ndi awo nga azze gye nkolera. Naŋŋamba kati kyotegeeza wadduse. Nimugamba nti badde nkuwaddemu time ombuulire. Kankubuulira omuwala yaŋŋamba ebigambo nempulira nga nfreezings ng'agonze oba you were shocked? Yaddayo naŋŋamba ebigambo nga namubuuliza ki. Nze saagala bangaye nti wayagala ku gundi gw'oba oŋŋamba. Saagala bangaye nti wajjamu olubuto gw'oba oŋŋamba. Were you ready to receive that? Simanyi oba nali ready. Naye ndowooza kyekyali ekituufu kubanga bwe yamala okuŋŋamba ne tumala emyezi egi nga tetwogera nga ndowooza ku muntu omubanda yennyini n'ebintu bye yambulira okuva
when she lost her virginity. Kati ambuulira nagati wangambye njogera amazima yajja alina amazima and I'm thankful bannange amazima g'otaayogera gwe gwayita emyezi ng'egi gyakolera omuntu n'asitula essimu gunga babitegedde dda nankubira naŋŋamba tuwulira musajja wa Katonda omuntu afaanana bw'ati ogenda okugwa mu kinnya n'alyoka ntandikako abantu bazibu naye yantandikako nga siina na freezing point. Thank you because brace for impact. Mpulira impact already brace for it. Mpulira nemugamba wagambye otya oyo yamumbuulira yamuŋŋamba ekirala kyekyabaawo yali akimbuulidde yayigalako nono yakubulira omusajja gwe yayagala yabeera ngaeginda ngati mugaye yamumbuulira wano kati byonna bebyaggwayo nemuga naye bye yabimbuulira that's not new. Soke tujjukiza abala omulabi waffe sooka otubuulireko gwe kukya kizibu nnyo akadde kano naye otubuulireko how do you feel about that musumba agambi bagenda omukubira about certain things about his wife what naye nga yabiwulira dda. Let me ask you something gwe ali eyo wali otuddeko maybe partner nga ayagala omubulireko about your past have you ever disclosed anything so that partner abeera braced for impact nti ebyo ebimutuukako agamba no don't worry it's okay you can switch that call off because I know already I know yampo kubanga nze byonna byentegedde ate ye yabiŋŋamba obwesige bwange eri omuntu ono nze sibugula walala wonna era nze ngenda ne mugamba nti nze obwesige oyina 100% gwogenda okubutoolako kati buli kyokola manya gonzijako naye nze ndi ku blank paper. You're right. You're right. Yeah. I believe you to that extent. Kubanga en area en institution yabwe sige. Nokiramu omuntu engoye to the last one. Nokola n'ebisembayo naye ng'obikola n'omuntu ateesigika. Bantu mwe mwatukola bubi. Era mwakola bubi okuyingirira ekintu kino ng'olina by'okyakweka. Kyova olaba kibatawaanya. Kino ekintu kya muntu kukweggulira omuntu akubuna nakuyingira obwongo iwa watagenda kale naye nga byonna benaalimba byonna muyaye byonna siwa amazima. Then when did the bride and groom begin? Abantu abamu bamaze emyaka 2 they never even began. What do you mean? They never began. They were never bride and groom. Bali bonna oba bayita mu kyaki oba bayita mu muzigiti naye nga wano kubanga ffe bagamba mu kyaki nti okutanda na leero kutandika nakati kitegeeza ku ntandikwa tebaayo kirala nze mbikugambye nze mbikubuulidde biye bino n'olyoka otandika okulayira bane bino mulimu oath. Did you lie at oath? Bwe manno mulimu kooti ogwo musango guba gufudde eyo keese beefudde kasita ositula bayibuli nositula ne Kulaani n'oliyimbira mu kulayira n'olayira ng'ogamba nze Sebakijje Stephen ng'ate gwe Mayambala Evans kati obwo obujulizi buba bufudde. Abamu betwogera nabo n'obujulizi si bulamu babuzaayiramu n'abaana babuyinamu n'ebizimbe kyova olaba biggwera mu ŋŋuumi buli muntu alina ku munno obusungu naye bride and groom mwantandise bwe muti ndiga gwolina gy'ova nange nina gyenva naye mwegendereze nnyo n'abantu bemugenderamu mwemulina ekizibu basajja mwe mugamba omuwala ono mulungi nja kutunda n'ebyange byonna nja kufiira wera ojja kufa kubanga at the end of the day bw'aba mulungi bulungi naye nga siye muntu gw'osobola okunyweza mu mukono gwo actually tugende n'abantu baffe who were meant for us nze oyo omuntu bwe yabikkula omutima n'ambuulira akawala akali muye nange ne mubuulira bagita ego ne mubuulira ndi nze golaba nze ndi w'amafandali nnyo by the way nze gwe mulaba nze ndi wange linnyo era bamanyi bamutendereza naga nti olaba osobola omusajja a king ataliiko kibulako my friend a king ataliiko kibulako nze sirina kyenkola mu bulamu bwange nga nze sooza even to the least sooza bintu sooza underwear sooza biki I
banange oli omuntu amanyi kabaka kakati nze era baliko kuno babiwulira I don't know nze abaabwe sibamanyi you guys listening or you are like abaabwe sibamanyi side eye nze mpeebwa ekitiibwa ekisemba waggulu kakati nange omuntu oli ebintu ebyo byonna bw'abikola mpulira nvunaanyizibwa okumuwembejja because nze abantu bannemwa abantu bajja boogera tatumanyira tatwepankirako era waliwo nayogera katakandi nze simanyirwa oyo nsanga ngaayise era nze nasanga oyise kakati kubanga era n'abasajja mbasaba n'abakazi mbasaba togenda lwa ssente togenda lwa kintu kyonna kubanga bino birala enkyukakyuka eno mwanyinaze gye yagambye yetuleetedde ebizibu kati mulimu okugoba ssente mulimu okugoba ebintu mulimu okugoba ebitiibwa mulimu okugoba okufumbirwako mulimu okugoba gy'onoozaala abaana nze awo wenja okuzaala abaana bange kituufu naye genda awantu ewali omuntu oyo nze ndowooza aba yakutonderwa tomutawaanya nze oli omuntu simutawaanya batamanyi nti obanze oyagala anze simanyi kyenjagala I don't know yenajja but how do you know that this man was meant for me gweddayo ku musasa because how do you know abantu abamu gye baakulira basajja me nga tonalonda omukazi oyo gye yakulira waali maama ne taata arespectinga ekyo nga tonateekako na mwami arespectinga that alone ekyo ekibi ekimulera tinalaba jjajja wange nti nga jjajja wange jjajja mwami bwakomawo era jjajja mwami bwe yakomangawo bwati bweyisanga jjajja mukyala kati ebyo yabiraba by the way gwomanyi nti abasiraamu tebazibuwalirwa kubeera namba 3 abakyala yakulira ewa haji nga buli bwabo bwakazi bana akati gwe atakyagala tokirumba bino ebintu si byakufana kuwona not do or die lwaki ojja mulamu bwange waki ozze kunwanyisa bwira n'abasajja bagamba ajja kugonda nja mukkakkanya kati n'ateeka ku muwala ono mulungi amaanyi n'amunyigiriza n'amuteekako ebikukufa alina enkovu if it is not it leave it go yes toyina musango ye wakitandika otya no one is holding you ransom no one kati nze ku bintu bye bansaba katonda gyali ebinambikoze ate nomanyi bwe mbikola embaga nagimala omuntu namutwala ebweru ku nnyonyi omuntu namutwala mu hoteri eresinga ekampala wano kakati ate kalina mugandi ntandise okukuzimbira kalina naye ntandise n'ekisenge eki ekyo nenkimala nimuga kati njiyeeko siraamu nogasiye kalina gye wagamba tugenda ate naye andaba kubanga lwaki omukazi oli si kizibu kyange naye kati mwe mwatuuka mutya mukwano gwo abeera mu kifuba kyo yafuuka ddiyo problem mukazi gwo gwe tuwulira weekokola omusajja ndi muyiira amazzi nze tekimanyira nagwa mu accident eyo si ye institution yaffe n'ebigambo nga bizitowa oli loosi oli I regret olizike laba bwatunula bw'aba kikyoyagala tuli at least 7 billion people naye tuyinza okuba tuweza omwenda ku nsi genda ke Jamaica waba tewali bantu togenda mu kizibu institution eno si yabaabizibu institution eno yabaagalana actually yabaagalana omuntu takutwalanga mu yeekaalo oba mu muzigiti olayire mpompaka okufa bwe kulitwawula ogenda kufiira kwana nga tetweyagala omuntu gwogenda gwetandika naye onoomuwa ekitiibwa ne mu birayo tugamba nja kumuwa ekitiibwa nja kumugondera nja kumwagalanga ebyo nze ndowooza kyenabuddaga nti abamu batebanatandika kubanga obyogera otya nga si byotegeeza omuntu gwoyagala omuteekako otya olubale ye kikyotasobola mumusonyiwa yebana tume kubeera bakalu nnyo kikyotakolangako ekyo kikyotakolangako kyovunaanira omuntu omulala okutuuka kumufiirako. Thank you so much. What have you not done? Ukapachira ina ukankatwale mu questions oba mu comments. Yes, thank you so much Pastor Mayambala. Na ikampiteko wano intonotono as we go forward. Okay. Ola Gambie, hi Stella, thanks for hosting Reverend Pastor. Whatever. Okay.
Now I have a problem of a house. With my hubby, we are married with a 11-year-old daughter. And also I have another baby who is 4 months now. We stay in a double, but remember these kids are growing up and both are girls. Had an idea of getting a 2-bedroom house, but my hubby is not ready to do so. When his family members come, everyone accesses our bedroom the way they want. I feel I'm not comfortable with it, Stella. I kindly need help. To me, same dachika kwantu ndo dachika kutoka. Ekizibu kyange ona ine bizibu bingi. Omchala. Naye kirala, naye kizibu. Enyumba bwe yali ekyafaanana bwete kyamuzaaza omwana w'okubiri ki. Kugamba ye bimugwako nga kizibu. Why is it not planful? Ekyokubiri balina enkolagana n'omwami ono that ekizibu bakiraba bonna. Walabika waliyo ekizibu bano abantu teboogera era tebakkaanya. Kati ekizibu kyabwe kituuse wano. Kikuze. Kubanga lwaki abantu b'omwami nze simubuulirangako nti siri comfortable mubajja mu kisenge kyange. Era bwe ye tayinza kukitegeera. Ye bw'oba omugambye ati tutatya. Ngeno sanctuary yaffe. Because this is our wano watukuvu waffe. Kati balina ekizibu ekirala tebakkaanyiza mu bintu bingi. Era bwe batuuse ku kino noono akajjadde nagambye King kati amulaga. Newankubadde obwetaavu weebuli 2 bedrooms. King agamba bw'oli manya nga nze mbikola nja kikola. N'abantu twekome kuba ne mukyalidde abafumbo lwaki mwetalira mu bisenge by'abafumbo. Naye kati abo n'ababiri baganye okugonjola ensonga yaabwe. Kisookera ku bo. Era ebizibu ebirala byonna bibaliraana. Tebayogera bulungi, tebapulaninga bulungi, naye ne King ono tannamatira. Nze omuntu oli bwe yagamba nti ayalogenda mu hoteeri saa zinoonya teyagenda mu tebyaggwa. Sibuzaayo kimu motoka ya Mercedes Benz sijja gifuna. Amina. Nasooka ne mufunira akatono ne mugaa kojera okoonyesaako. Ng'omu musajja. Ayigira omwo. You know. Naye Mercedes yali tennemye bulemi. Nendeeta wa katono. Era ng'omugezi. Kale Musumba. Okay, and Stella, some of his brothers, and those are continuing, some of his brothers come in most cases and spend like 3 days. That 11-year-old daughter sleeps with them in the sitting room, which is not okay with me because I don't trust anyone with my daughters because you know these sons of Pharaoh can do anything. Ekyo twakimazeeyo tumumaze. Lwaki muwala waasula mu ddiiro? N'abantu bano. But brothers, an 11-year-old girl. Ono kasita yatandika okuzaala nga tamanyi nti bali mu bedroom emu n'azaala n'owokubiri. Kakati oli afuuse 11. Olaba ebizibu bye nti ensonga ezeetaaga okwogerwako. Tolaba nti ebizibu biri naye nga tannabigattako beewa bweru. Bo bennyini balina ekizibu. Balina kyebata tebakulaakulana bonna. Tebatambulira wamu. Ono afuna olubuto, ono tabitegedde. Omwana abakulako tebamanyi. Kubanga omwana awezezza emyaka 11 mu lunaku lumu. Egyo emyaka 11 babadde bakola ki? Alright. Kati omusajja amagezi ki ayogere n'omwami baddeyo bakole kiri kyenkugambye. Drawing board wali. Baddeyo. King ono bw'anaamuwulira batandikire na mu buliri. King basajja batandikira kufugira eyo. Watono nnyo ate nga gw'olinawo amaanyi. Kabaka waawo bw'aba kabaka ne ssente zaleka kameeza. Ogenda okubuuza kati zino zonna zandekedde za mmere yokka. Bw'aveeyo. King kati bw'aveeyo atereze kyeri kirala omukyalo ono buli byayogera aba abiwulira. Gw'omanyi nti abasajja amatu gaabo gamba gali wano. Gali eresuwe. All right. Another message. Thanks for the program, Stella Nante. It's Isaac. It's Isaac Wanzala. Yes, Aizo, thank you for watching. Lama TV live straight of West Nile. Yes, Yasibuka. Is it okay for me as a man to decide the kids I have to produce without adhering the insistence from my wife, or it may cost my marriage? Nze ndowooza nti bino ebintu by'abantu babiri kyembagambe nti musooke mweyagale. Ate bwe muba temweyagala temumala biseera. Actually ekyo kankyogere kati bwe muba temweyagala temumala biseera. Abantu abeewulira bye musobola bye muyinza
we munaatuuka nono muwe reasons ti abaana basatu kubanga abaana tebabatwala mu katale ne babatunda abaana basatu kubanga nja kubasobola okubaweerera abaana basatu mwenna nja kuba obulamu obulungi nja bobawa ono yetalina matu ate bw'aba tategeera bw'ato don't go forth togenda wala na muntu atategeera tojja musobola ajja kulumira bwerera wakusiiga obusagwa nti agambye enamba y'abaana gyayagala ne lwaki abo basobola ate nze ninayo omuntu omugwe mmanyi yaŋŋamba tebaalina mulimu mulungi bw'akwana omwana omuwala namugaa tugenda kuzaala abaana babiri nze siasoma siinayo suubiri akufuna mulimu gwa kitalo naye abo nja kubasomesa mu maanyi katonda gampadde kati naawe omukyala kiteeka wano era naga ndi nja kukuzimbira ennyumba mu maanyi gano nja kukugulira ekibanja naye tuzaale babiri yanga nti owokusatu yajja buzi gwe tewetumiikiriza ate waliwo n'omuzungu yaleeta family plan ne bafuna owokusatu banyumiza emboozi ebantu bakulu ekwano gyanaga ndi n'oyo gulaba owokusatu yajja buzi twamulabiraawo naye bano ababiri twali kubanga ffe abatamanyi gye tulaga kyenabagambye mwatandika mutya mulagawa nze kakati Mayambala mmanyi oba n'enkoko ebojja kyeneemira kyemuva mutawaanira eyo muli mu buzigo gumu temwesobola ono asindika baana ono akayanira njagala mukaaga eyo confusion si ya institution ya marriage. Marriage is not a haven of confusion. Eri bagiyita sanctuary wali watukuvu babuleka nti ekitanda kitukuvu. Fe ekitanda lwaki kyeboogera waki bagambye emmeeza ntukuvu bride and groom bagwera mu kitanda kituufu nkyogedde bulungi kati buli muntu anaatereza ekitanda agenda kunyumirwa groom and bride. Ebyo bye bisinga okunyiiza abantu gw'abantu banyiivu abantu eyo mukubu banyiivu omuntu ne ku mulimu yazze kati asambasamba obumeeza waganye mufuula kabaka is not king ate n'oli agamba nti oyo tantegeera naye basajja mwe babampaabira mulina engeri gye mufubutuka mwe mulina engeri gye mubuukira babaloopa buli lunaku kubanga mwanema okubeera abakazi bano mwabafuula kikozesebwa ona ebintu ebyo biki tovuma muntu ono don't use her. Even sexually, don't use her to your satisfaction. What we know mutwala muleke. Mubuze n'okumubuuza biri bulungi. Walungi. Eyo nayo topic ndala. Abantu bano tebamanyi wantu awo. Tebamanyira. Ayitawo buyisi twala tugende ono mubuuze wazze kolero ono. You are not for yourself. Era kyemuva mulaba olumu tebabayisa nga bakabaka kambabuulire bw'oba ebintu tobimanyi nsibuli abantu musumba bannanga toli kabaka. Thank you. Amannya gange nze Evans Mayambala ndi musumba ndi muwandiisi kimu ku bitabo bye nnenyumirizamu saakikuwandikirwa bakiyita abagagga gye bajja ssente bafumbo me mufune ssente kati kyengenda okusemala kyo baga nti omwavu talina makulu. Yes, please. Omwavu talina makulu nga talina ssente. Bakasanga wa musumba? Nze kennyini kinsabe bagenda mu bookshops ezituliraanye naye n'obwavu buyonoonye nnyo amaka entalo ziyonoonye nnyo amaka obuliri bwonoona nnyo amaka. Musumba akade katukute naye akatabo kagambye nti abagagga gye bajja ssente by Evans Mayambala. Yes, I think also kaja in any bookshop that you want. Nange nno kesunzo kasoma kalina mu luzungu is it mu Luganda. Okay, gye bajja ssente ateeka kuba Luganda kale mbagala nnyo mukama bankuumire tusokola olunaku olw'enkya mweraba.